naye nga Jacob tebamubuulira nga ye sayini gyatukolera alayika atulaga tebamubuulira akulaga tebamubuulira okitegeera. Ne tubeera awo essaawa nnamba nga kanso bali eri ne Jacob ffenaffe tuli eno tulinze. So kye twakoze ffe ne tusooka ne tuvaawo ne tugenda eri ku gundi ku belt okugyayo ebintu. Ne tubeerayo ku belt ne tugyayo ku belt ne tubeerayo era nga Jacob takola ki tavaayo. Kati nga tulinda bano abagenzi eri bajje batubuulire kibadde kitya. Kanso yagenze okuvaayo nga naye agamba according ku bigambo bye nga agamba mu nkotinge bulungi ne kanso naye nga agamba agezezzaako kyasobola. Abasajja ne bamuboggolera abaatusakisa ne bamuboggolera nga avaawo ne bakuba n'akade. Okitegeera ne bakuba n'akade akodi ku kanso bamukubidde akade nga bwe banaakuba akade nga kawoninga nti wano waliwo akyankalanya. So n'avaawo n'akomawo eno gye tubadde n'atugamba tugezezzaako kyonna ekisoboka baganye bagenda mu deportinga. Nendowooza era neŋŋamba devotion mga bagenda mu deportinga ne bagamba abamanyi Dubai ne bagamba kati saawa zino ennyonyi erina okuddayo e Uganda yankya ku makya. Nendowooza ku makya bagenda muzzaayo era actually bwakedde olunaku ow'ejjo okuziba nze nga mmanyi bamuzizzaayo. Okitegeera nga mmanyi bamuzizzaayo. I was shocked okutuuka olunaku olwaleero nga baŋŋamba Jacob akyali ku kisaawe because nadde mmanyi okay if it is deportation omuntu bagenda kukwata bamuzzeeyo. I was so shocked okulaba nga Jacob akyali ku kisaawe paka olunaku olwaleero. Bannange nze ne mugenyi ku Dubai sirina muntu gwe mmanyi sina ambassador gwe mmanyi. According ku Jacob bwe njogeddeko naye ku WhatsApp nga Jacob agamba yayogera n'aba embassy naye aba embassy munnange tebannakola ki tebannatuuka okiraba. So kati kyetugenda okukola oba ekyokukola simanyi kubanga kansa agamba bamuboggoledde ne bamugamba aveewo. Abawarabu ne bamuboggolera ne bamugamba aveewo agende ne bali abaatulese okulambula nabo is the same case. Kati embassy yaffe maybe erina okutaasa Jacob. Nkomye okulya ku saa 12 mbadde sina internet tubadde tutambula mbadde sina internet nkomye okulya nga bagamba wali agendayo. Simanyi oba ssaawa zino waliwo atuuseeyo oba embassy oba tewali atuuse. Okitegeera nange kyensobola okukosa ssaawa zino gwe mukutu guno tusharinga video maybe osanga. Okitegeera naye nga okutwaliza wamu nga mbabuulira amazima nze sina kuba nakuteko ne passport ya Jacob nga tetunatuuka ali kadidisa nga ndaba ki eryoke. Okitegeera naye simanyi lwaki baba bamuganya okuyingira nange simanyi nsonga ne nanyini siyala ke naye tamanyi nsonga lwaki Jacob bamukutte. Buli omu tamanyi. Kati ssaawa zino ndowooza embassy yeerina okuyamba kuba Jacob aŋŋambye tannalya ali awo. Okitegeera tannalya ali awo nange sirina kyensobola kukola. Okitegeera tugenda mu nnaku nnya mwana kiruma kuba twajja